ensonga ey'omunda katika tugigwe ennyalwe tugitegeere tugisensule ensonga ey'omunda wano mu The Inside Story kati weesibe enkuba onywere ngekutuusibwako Najjera Islamic Secondary School erisangibwa Najjera ku Busibanti Road basomesa arts and sciences kw'ossa ne Islamic theology okuva ku shuba idadi paka ku thanawi okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku ssomero bakubireko ku 0700 99 77 78 oba ku 0759 56 27. Abajejo omukulembeze w'eggwanga lya America n'okumusekerera Donald Trump balina statement zininga 3 zibatansuulika nti batambuza era bw'osanga video yonna akadde kano ng'eriko omukulembeze wa America Donald Trump ng'ayogera of course ku nsonga z'olutalo nga lwebadde lutambudde bw'osanga videos ze oba ng'ayogerwa statement ye yonna wansi abamujeeja n'okulaga nti by'ayogera tabitegeera n'okulaga nti ayogedde nnyo bateekayo ebigambo bino bagamba nti wiki esooka yagamba we won wiki esooka yagamba nti tutalo tulumaze wiki esooka kakati wiki ey'okubiri n'agamba nti we are winning tuli mu kuwangula ate nga wawangula dda yasooka won kati n'addako we are winning Trump kakati wiki ey'okusatu nti ali ku help me munyambe abaana basaaga bagamba wiki esooka yagamba we won tuwangudde wiki ey'okubiri n'agamba nti we are winning tuli mu kuwangula wiki ey'okusatu ali ku kimu munyambe wiki ey'okusatu munyambe help me kati wiki ey'okuno bagenda kwogera kite tumanyi naye ku help me kati we tugenze help me Strait of Hormuz onako onolwise zabadde ensonga za help me banange munyambe mujje tweyambe in fact abagamba ko omanyi omukalukalu bagamba tajja busera Donald Trump wakati mu kubayita abayita naye nga ate abalaga tabeeguya abayita n'ate nga laga nti America ye w'amaanyi okubayita ambayita mujje tugende mu Strait of Hormuz tugulewo tutaase ensi ebbeeyi y'amafuta kino temutaasa America musajja alina ebigambo ono Trump wakati mu kwogera nako oluyise omanyi ensonga ya Strait of Hormuz emutuddemu goge mazima ategeeze n'agamba nti bwe mbayita okujja temulowooza nti ate mutuyamba nnyo temutaasa America mukimanyi nti America y'amaanyi America by far ly'eggwanga erisinga okuba ery'amaanyi temulowooza nti munnyamba ayagala buyambi akutta akapande kaliko help me but ate bayita okugira bw'alaga nti banafu agaye nti nze nsinga okuba ssebo ne bannyabo eggwanga lya America ly'eggwanga erisinga okuba ery'amaanyi by far tewali yadde atuwunyamu kakati mbayita mujje tugende mumulowooza nti muyamba nzi nedda amafuta agayita wano tegataasa in fact ffe tusinga okuba n'amafuta amangi fe America ffe tusinga okuba n'amafuta amangi ntaasa mmwe yategedde nti bagenda kumuyita munafu bwana yategedde nti bwayisa abantu kubanga ndowooza engeri yabeta ku social media alaba ne reactions nyingi kubanga bamugambye nnyo ekigambo nti wagambye nti ne vya Iran wagimazewo amajja go ku mazzi abasajja gendo bakuba oli w'amaanyi mwami Trump oli w'amaanyi naye ndi w'amaanyi naye nyamba mmwe okitegeera ndi w'amaanyi nyamba mmwe akati Trump wakati mukwogera kasooka nkubulya kino nga sinadda ku kyagundi ku kya in fact kankimalirize ekya amawanga ga NATO Bungereza ye kulembe ne waba NATO ne bamugamba tetugenda kujja twerabire gye watulaba ffe tetuliiwo aba NATO mission eya Iran tetujja abadde Keir Starmer oyo tebali makambugo naye alabika musajja si mwangu si wa kumalagalagira abakulembeze ba Bungereza abalala babadde nga bakulagira America n'abagamba tugende tukole kino ne bajja ono Starmer alabika si mwangu jukira nti yali against decision yali against ennumba za Israeli e Gaza era n'avumirira nnyo Isirayiri Starmer zemu n'amugamba twerabire ssebo mu bye tulina okukola nga NATO temuliimu ebyo tuveeko tetugenda kujja
eggwanga eritibwa erya Budaaki ne limugamba byonna ebigenda mu maaso tubiraba twandibadde tujja naye okusinziira ku mbeera eriwo tetugenda kusobola tetugenda kujja Budaaki emugamba eggwanga lya Buswedi nabo ne bamugamba nti mwami Donald Trump tetugenda kujja mu Strait of Hormuz kati mu Bufunze ne Germany in fact yamugambye da Germany yamugambye nedda Bufalansa eri awo eringa naye erabikanga etakiriimu nnyo ngenda kubulya amawanga agakyasobola okuba nti gayisaawo amafuta kubanga waliwo abatudde ne Iran by the way tubategedde waliwo abatudde ne Iran ne bamugamba nti omaffe ssebo tugenda kwereega naawe tubadde tukusaba ssebo tukkirize tuyiseewo amafuta abo ngenda bababuulira kati Trump amawanga gano gaganye South Korea emugambye nti nedda Japan egambye nti Bungereza egambye nti kikafuwe Budaaki egambye twandizze naye embeera y'olutalo Spain egamba nti nedda kakati omukalukalu nga bwe magambye nti tajja busera agenze maaso n'okuba nti ayogedde n'agamba nti yadde mumuganye naye nze nyina amawanga olwedde agakkiriza edda ali mu mawulire ayoge Trump agambye nti ayina amawanga olwedde agakkiriza edda agagenda okujja bagende baggula Strait of Hormuz akagolomolo kafuusa akagolomolo kakati akagolomolo ako Trump agambye nti yadde mumuganye bali tayagalangako kusemba akozesa ekigambo okulaba nti yali ku top agambye nti yadde mumuganye waliwo amawanga agaŋŋambye edda nti gali mu kujja abamawulire ne bamubuuza engeri gyabadde mu press conference agamba nti taata tubuulire baani abajja n'agamba nti sigenda kyogera kati sigenda boogera kati agambye nti waliwo abajja ne bamugamba amawulire baani abagenda okujja okuyamba ku lutegeere nti bagenda kujja kulwetabamu ebyo Secretary of State Marco Rubio yagenda okuba nti abyogera eri abagenda okujja naye sigenda bababuulira kati Donald Trump embeera nga bwetambula ekya Strait of Hormuz kirabika nga ekimutuddemu NATO Alliance egamba nti nedda tetugenda kujja naye mbagambye nti aba NATO tagaanye kubatwalira ayogedde ebigambo bibadde biyitirivu nnyo n'agamba nti muli banafu America ggwanga ly'amaanyi mwe muli nabanafu aba NATO amawanga agali mu Bulaaya muli banafu ensonga lwaki mwatidde okujja kyova olaba mutya ne Putin alinga mwana muto agambye Donald Trump nti mutya ne Putin agambye nti olaba Putin oyo atya America ffe tuli b'amaanyi Putin n'okututya atutya naye mutabatya sobola obba kuba kirindi mwetabatya atya ffeffekka ensonga lwaki ffe tuli b'amaanyi Putin atutya naye mwe abasigadde katobe yatuuseeyo ddi naye mbagambye nti ebigambo byayogera ebyaddala ali confused atuuse n'obbalangira obunafu bano Abangereza baani n'abagamba nti mutya nnyo kyova olaba ne Putin abajooga ate simanya nze ndi w'amaanyi kati sofa ngabo bukeeredde olunaku olwaleero tugenda kudda mu ddwaniro nnyini tukubuulire emundu nga bwevuga naye twagadde tusooke tumalirize ensonga z'akagolomolo Trump bakyagaanye tanatubuulira kkiriza amawanga gaganye okugwa mu katego kubanga bw'ojja n'oleeta emmeeri ebyaddala oba weegasse ku lutalo kuno okuba kwegatta mu lutalo mu ngeri eri direct kati amawanga gakyagaanye era akyali yekka kyokka naye newankubadde nagambye nti lyeggwanga erisinga okuba ery'amaanyi ku mazzi balina a mighty navy force nagambye nti balina zi destroyers balina zi aircraft carriers balina zi submarine zi corvettes zi warships zi torpedo buli kimu bakirina Abamerika naye tebaagala kutwala assets zaabwe wali Iran egamba nti ffe tulinze agenda kusalawo nga tetumukkiriza tulinze mbagambye nti obukeeredde olunaku lwaleero nga Brent crude international benchmark eri up to 2.5% erinnye amafuta agagatannaba kulongoosebwa galinnye n'ebitundu byadde 2.5 ku buli 100 ze dollars 15.7 as of yesterday. This is 40% higher than before the war began on 28th of February. Okitegeera ebitundu 40 ebyamafuta gamaze okulabika nti galinnya naye kakati kambazze wano
amawanga nga gaganye Donald Trump byagagamba waliwo abatuukiridde Iran ne bamugamba nti ffe amafuta tugeetaaga era tetugenda kukubibeeramu oli mu kulwana ne bali be bamanyi. India minister in fact yabadde ambassador gagana mwanga gogedde ne Iran. Ambassador w'eggwanga lya India munda mu ggwanga eritibwa lya Iran si mulala katulabe ambassador to India. Ambassador wa Iran e India bamuyita Muhammad Fadhali yategeezezza nti bakkiriza Iran eisewo emmeri zaabwe ez'amafuta mu Strait of Hormuz. Iran yakkiriza India abagenda nti mwe tetubalinaako buzibu. Babakkiriza naye twategedde nti diiru y'okukkiriza India waliwo emmeeri za Iran 2 ze baali baabowa mu mwezi ogwokubiri kati babagambye nti amuteziri ezaffe tubakkiriza okuyitawo. Ekyo bwe kiri kaakati kitegeeza nti India yo esobola bulungi okuyisaawo amafuta ne gaasi wano mu Strait of Hormuz. Babaddemu kono n'okwogerezeganya minisita ow'ensonga ministry bamuyise special secretary of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways e Buyindi bamuyita Rajesh Kumar Shinya yagambye nti bakkiriziganyizza amafuta ga India go gayitawo. Eri ggwanga limu bayogedde bwogezi ebyokukozesa force babivuddeko. Kakati Turkey nabo bagenze maaso n'okumanya nti bayogerezeganyizzamu ko ne Iran. Wabaddewo okwogerezeganya wakati wa Minister Abdul Kadir Uragologuru ne boogerezeganya ne bagamba nti bakkiriziganyizza ne Iran bagenda kukkiriza emmeeri zaabwe okuyitawo ez'amafuta. Turkey nayo yayogedde ne Iran era balyoke amafuta gaabwe gayitawo. Eggwanga lya China nalyo lyayogedde n'eggwanga erya Iran. Kakati yo China badde agayisaawo naye obuzibu bwabadde ku gas ava mu ggwanga lya Qatar nga Iran ayinza okugaana. N'olwekyo kino kyawaliriza China okudda mu njogerezeganya ne Iran boogere ne ku gas ave Qatar. Era byagenze okuggwa nga China ekkiriziganyiza ne Iran amafuta ga China agayita wano gagenda kusigala gayitawo ate era ne gas gwe bajja munda mu ggwanga lya Qatar China agenda kusigala nga amuyisaawo wali mu kagolomolo ketwa Strait of Hormuz. Kitegeeza nti China yakkiriziganyizza bagenda kuba bakola ki bo bagenda kuyitawo. Kakati eggwanga eddala ye Bufaransa ne Italy. Amangano abiri bombi bamemba ba NATO era muwanga ga memba aga EU tutegedde nti gakkiriziganyizza baasabye Iran requested talks with Iran bamugambye twogere twagala emmeeri zaffe zisobola okulabika zikola kiziyitawo. Omukutu oguyitibwa Financial Times gwe UK gugambye nti Bufaransa n'eggwanga lya Italy baasabye Iran ne bamugamba nti sebe bigenda maaso binatubiwulira neffe tubadde tusaba twogere. Kitegeeza nti Amerika bamuyiseemu akanaana, Amerika bamuliddemu olukwe. Kale kuba kumulya mu lukwe ndowooza teruba lukwe. Ebyenfuna byabwe babirowoozako okusinga ebiruubiro bya Amerika okukuuma Isirayiri. Kakati bano mu ngeri ya kimpukumpuku Bufaransa ne Italy tebakyatudde naye mulega tegeezezza nti baasabye Iran bamugamba nti atwogerezeganyemu ffe tetubirye mwantu okimanyi oli Trump mulalu. Kakati kyekyo ekigenda maaso n'okuba nti kitambula saidi wena tuliza taddeko kulera omuntu wa bulijjo akadde kano kennyini ku kyamafuta n'akagolomolo embeera bwetyo bweri. Trump tannafuna muntu ali awo wambavu agenda oba oli awo kumuyambako wakati mugenda maaso n'okuba nti munnange nate atuuka mu kagolomolo kayitibwa Strait of Hormuz akadde kano kennyini nga ebigenda maaso n'okulabika nti bitambula. Waliwo ripooti eziva Isirayiri bagamba nti kasookedde nga olutalo lutandika ngenda ku zomezi 28 kasookedde nga lutandika abasirikale ba Iran 15 bafu. Exclusive mawulire gategeezezza nti baakatta abasirikale ba Iran 15 gava Isirayiri. Iran tennaba konfaminga bagamba nti omutwalo gumu n'ekitundu abo be balina ebisago ebyamaanyi ddala era mu nnumba ezikuleddwa Isirayiri batugambye nti baliko nate clandestine satellite intelligence division ya Iran egenze maaso n'okweka nti obaoliawo ekubiddwa. Isirayiri bagambye nti bakozesezza unit gye bayita 9900 ne baba nga bakubye intelligence clandestine satellite intelligence division ya Iran akigamba okuba nti eno ebadde egenda maaso n'okweka nti munnange obaoliawo threatening satellite program ezeggwanga la America n'eggwanga eriyitibwa erya
Israel ne America era nga kigamba okuba nti Iran babadde baagala nnyo okuyita mu nteekateeka eno oboolyawo mu maaso awo okuleeta emizinga gi intercontinental ballistics nga babitambula gakyali mangi ngenda kubanga kwongera weba nnyo okuba nti okyataddeko akadde kano wabula kankujjukize bannaffe abo kankujukize aba Parents Hope Nursery and Primary School bagamba nti